tutegeera kyoli mu biseera ebizibu n'ebiseera ebisoomooza. Era nkukakasa ggwe ali eyo, omuntu bw'akulaganga embeera ye embi mu biseera by'ayitamu ng'agamba nti asoomoozebwa, okkirizanga nti ekyo kyali. Kubanga tusanze bannaffe bangi abalina ebiseera ebizibu n'obulamu bwabwe nga buzibu, naye nga bakyosobola okuyimirirawo ne bakola ekyo kye bateekwa okukola. Naawe okusoomooza kwe okukutunuulidde mu biseera ebizibu weeyisa otya? Naye kino nkibabuulira mmwe abazaddeko n'abawerekeddeko ku bakyala bammwe mu malwaliro. Obulumi bwe busingira okuba obungi ennyo ennyo, eba ebulayo akaseera katono, obulumi obwo bwerabirwe ate wabeewo essanyu n'okumwenya olw'ekirabo ekyo eky'omwana Katonda ky'aba abawadde.